Kakati omukyalo ono yakebedde mu ssimu ya bbaawe n'asanga nga bbaawe alinayo omukazi omulala era nga ye bbaawe n'omukazi oyo bamaze ebbanga nga boogera nga bakukuta wabula ng'ono abali takimanyi. Kale omukyalo ono kye yakoze yakutte essimu eyo ey'omukazi bbaawe gw'atera okwogera naye n'agiggyamu kwe kugiteeka mu ssimu ye n'akubira omukyalo oyo bbaawe gwakukuta naye tumuyite mujjawe n'amugamba nnyabo okukuta ne bba wange naye mbadde nkusaba ekintu eki weesonyiwe omusajja wange weesonyiwe bba wange tomanyi gye tuvudde na musajja ono wandibadde omwesonyiwa bw'onaaba onjagaza emirembe nga toyagala kintu kyonna kyonna kikyamukutuukako nja kukola ekintu kyonna weesonyiwe omusajja wange n'ajjako essimu. Kati Saidi Kiiki bwe bamukubire ne bamutiisatiisa kye yakoze kwe kukubira omwami n'amugamba owange mukyala we yankubidde essimu n'antiisatiisa okuntuusaako obulabe. Omwami n'akimanya. Omwami kwe kuluba mukazi we n'amugamba nnyabo wazze mu ssimu yange n'oggyamu ennamba ntandika okukubira abantu ng'obagamba ebigambo eby'okubatiisatiisa. Omukazi n'amugamba ki ky'ogezaako okugamba? Oyo mukazi wo ky'ogamba. Omusajja n'amugamba weesonyiwe essimu yange toddamu kugikwatako lekerawo n'okukubira abantu. Omukyala n'agamba erindako ky'ogamba oyo malaaya yo ekukubidde endoopyeyo gy'oli kati nze mubi malayo ye entuufu wabula bannange mmanyiddwa. Omusajja n'amugamba nnyabo nakye sikuwa buli kimu nkikuwa. Emmotoka gy'oyagala ogivuga, abaana bo basoma, abeewammwe mbalabirira, buli kimu oli mu bulamu bulungi. Lwaki tondeka? Ndeka ntambuze obulamu bwange nga bwe njagala nawe tambuza obulamu obubwo. Omukazi ono kyakoze yagenze okulaba ndowooza bbaawe ayagala nnyo okwekubira nnyo Saidi eri yakalya Saidi Kiiki oba mujjawe omupya gwe baakafuna. Omukazi ng'agamba kaafuneyo bakifeesi bakube mujjawe bamuleepinge bwe bamaliriza bamubbeko buli kimu kyonna ky'alina bamuleke ng'ali ku njegoyego y'okufa bamukube ebifaananyi babisindikire ono omukyala omukulu. Njagala owuliriza abakazi ku basajja batabuka mwesonyiwe babba b'abannammwe mubeesonyiwe. Omukazi ali wiringa okukola buli kintu kyonna okulwanirira omusajja we. Kati kankutuuseko omukyalo ono ng'alutuviira ku ntono buli kimu. Wuliriza video nkusaba ogimpereka like video yiiyo. Okufa kwa Diana Scows simanyi yafudde atya ge mazima naye ku byempulira bye bagamba bye yafudde azini okumurepinga okumutuga okumuyingirira mu nnyumba biki kuyina emabega kye kunzizizaayo ebirowoozo byazzeeyo emabega kuva kiro njagala okwoga in fact naye simanyi lwaki ate saagikola but this is the right time I think okugikola. I had a friend. She was married, happy. Omusajja buli kimu akimuwa. Omusajja from nowhere n'afunayo omuwala omulala. Omusajja afunayo omuwala omulala n'akikweka. Abasajja bali Rio bwe bafuna abakazi abaali ebbali ne baba nga babalabirira babakweka bakyala baabwe tebabagamba. Kakati omukyala bino bebeekebeza mu masimu g'abasajja agenda asanga message z'omuwala mu ssimu. Wasanga message mu ssimu nga enamba y'essimu agiggyamu. Of course nga bali banyumya nga balaga batutte ne banga nga beeyagala. Ng'aggyamu enamba y'essimu. Ng'akubira omuwala nga mugamba weesonyiwe bba wange. Oba onjagaza emirembe weesonyiwe bba wange. Kati ng'omuwala akubira bbaawe nga mugamba munne mukyala we yankubidde biki na biki. Musajja era nga asirika. Kakati omukyala ono yatandikanga okwagalanga okubbanga essimu yaani y'omusajja we akeberemukko ku bawala abalala oba mumpulira. Kakati lumu omusajja amusanga mu ssimu ye nga mugamba naye baby ebintu byokebera mu ssimu yange nga si birungi nze nga sikebera mu ssimu yo kitegeera kuba nawe oli mukazi mulungi
nali badde ndalikiranga buli kaseera nga nkebera mu simu yo. Omukyala namugamba tokebera mu simu yange because okimanyi nti sirina bwenzi bwenkola n'obumu era okikakasiza ddala nti sirina bwenzi bwenkola n'obumu okitegeera. Namugamba mbadde omusajja n'agamba omukazi mbadde nsaba buli omu simu yagisigaze nga yiye ne obulamu bwe busigale nga bulamu bwe atambuza obulamu bwe yaje tuli bafumbo. Omukyala namugamba tojja kundetera wano siriimu tojja kundwaza tojja kukola ki ebiwe bityo. Kakati nakola ki n'agamba namugamba omugayi n'agamba omukyala n'agamba omukazi we namugamba mbadde nsaba n'abantu abo boogenda okubira amasimu toddamu bakubira simu okitegeera. Nsaba weefokasingeko weeyagalenga ggwe tononooza abantu balala. Kiki kye sitakuwa waliwo kyonsaba ne sitakikuwa ne beba mmotoka ng'ojagala mu mwezi gumu ogifuna. Kiki sitakulabiridde bewa mwe bebajjula oba tebasoma bonna bayimiridde ku nze. Mbadde nsaba ondeke ntambuza obulamu bwange nawe otambuza obulamu bwo. Mumpulira? Omukyala ng'agamba malaya yakubira nadda ssebo nakugamba nga we nakola ki nga we namuvuma ssebo kati nze afuuse omubi biki kale tujja kulaba. Imba ndi awo gye nzungira nga nange nga bankubira akasimu nga mukwano gwange nteeka mu mmotoka nga tuvuga nga ntwalako ka breakfast. Bati mu kuvuga mu kugenda nga ngamba ade olinayo abavubuka b'omanyi abakubi. Olinayo abavubuka b'omanyi abakubi konze nga batya nangamba olwo bano bagayi bano bebasasula babanga 5 ku 3 ng'osobola omusasula ssente zo n'akukubira omuntu. Nengamba simanyi bulungi nangamba ate ntera okulaba oli mukono gwa Wembule mulabanga alina bana bavubuka abangi. Nemugamba abantu ba Wembule abaana abo baana tebakuba abantu. Nemugamba oba oyagala abantu abakuba abantu oyina kufuna bano bagayi abanyakuziba obusimu babeera ne baliidazi baabwe. Kati woofuna oyo liida yakufunira abantu gobo yagala okube ani go yagala okuba ndi bannangeze kolaba mujja wange afukidde ekizibu mujja wange bekyantwalako amaka biki nemuga ekiki kati nange olwokuba nali njagala mukwano gwange nambi nga mulaba ali mu kunyolwa nengamba ekiki omuwala nga amanyiro munamukubira n'essimu n'anvuma namala bigamba omusajja asaba omusajja kati takyampa mu kitiibwa omusajja ampisamu amaaso olw'omukazi nemugamba bba wasula yeewaka nangamba asulayo nemugamba good enough buna kwa je waka nasulayo koye kale nemugamba okay then awo kitegeeza waba bawo bunaku nga akoma wona asule wuwo moja utanna kuwangula tochiteka onyo nangamba nedda ekibwalo kyepanka nyolo kuba kiina kabina biki naye njagala abasajja nga basatu wallahi bino byogera ndi musiramu njagala abasajja nga basatu bamuntambulirako byakola kuba bangamba akola gym bamuntambulirako ku gym basasulire gym batandikanga nabokola gym bamanye programu za buli kimu kyakola bwe bana amala okukimanya then abo bamufungize njagala bamukwate bamukozese bonna basatu muyepakira n'akabina ke we bamala mukoza bamukube bamuteeke ku kantu akasembayo wekati abere ku kayuliri akasembayo wekati we bamala okumukuba myogera nze kakuba mwana this is really crazy and nga kituufu naga we bamala okumukuba nga bamutuusizza kagundi akasembayo katikiti akasembayo bamubeke simu yo bag gye yamugulira by that time ndoza yali 14 iPhone 14 yaliko bamubeke yesimu bamubeke buli kimu batwale ne bebaagala bamale bakube bifaananyi babinsindikire nemugamba then wamala okusindikira ebifaananyi okuloki omayeza nali njubisa waneno mukutandika ngamba bamukuba nga simanyi mukwano mbuderize okurepinga derize okukuba okutuuka ku gundi eyo ekufa derize okubba buli kimu kati nesooka nsiriikirira by the way you guys nze ndi muntu atya Katonda ndi muntu mukwano gwa Katonda ndi muntu akola Katonda byayagala ndi muntu atakola mazambi ndi muntu atasobya muntu okuleka ng'onyigiriza nnyo nenkwogerako nengamba ekimala bati yenze muntu oyagala okulaba abantu nga bali bulungi nemugane maani kakati yakimbuuliza ennaku 3 awo nebuzaabuza naye nga ekituufu kiri tinange nali ntidde kati kuyaddamu okunda banakimuza nangamba bagayi batuuse kuki nemugamba maani tukyanoonyako awo biki
ninga ningambako ne sister wange Shakira nimugamba gundi wanyonya abasajja bagenda kukuba mujja we naye natiddemu mbu ate kumurepinga mbu ate kukola biki byonna byonna Shakira ngambe bya kisiru nawe nze temubinteekamu ebintu byamu ngamba omukazi omwana alina omutima gw'ekisiru oyo yadde kyaliwonze maani kakati nakola ntya omukyala asooka withdrawing that nonsense ngamusanga namugamba naye mwana nabadde walo n'ekirowoozamu era yasooka kumbuza nangamba bagayi baliwa lwabafunye namugamba nafunye namba y'omu kumbe mulimba namugamba nabadde nafunye namba y'omu nenjogerako naye nagamba basobola okukola nti sente mmeka nagamba buli omu yayagala 20 ewamu gye 6 munaye 6 gikussa ofa nkiddamu nti 6 ofa siyogedde na mingi abavubuka kokozesa kukubakubamu awo ne babawo 10 ofa kakati munnange inga omukyala mugamba naye amanyi nga tugatadde nnyo kwoyo fala mwana talina kyalinze namulabye mwana nengera ne muzipeji ze zonna ne mulaba talina makulu okitegera talina makulu biki ne maidia nalwanirira omuwala oyo takimanyi nako ate yali akimanyi nti ndi mukwano gwa mujjawe waliwo ekiseera kye yatuuka nansangako n'atya n'okutya nayagala yesoge emmotoka yadduke naye nga nze simuyinaako buzibu okitegeera nalwanirira omwoyo gw'oyo omuwala paka ebiseera ebisinga wetubeera n'abantu betubeera nabo bennyini bwe babeera evil tuba tugenda fuuka evil ffena tuba tugenda kubeera ba evils nze namugamba ne mugamba oyu mwana talina makulu tomumalirako namaanyi go noba obusente bweyagala omuteekamu okumugwa bwa kisiru muleke ne mugamba you look at yourself omusajja asula wuwo omusajja wuwo okitegeera oli just yamubako bubbi anitogenda kugaana muntu kubba ku bbaawo kasita bbaawo abeerawo okitegeera kati gwe bbaawo omulage nti noonyirira olabika bulungi nnyo biki twetwalengako out whatever buli kimu kazi ne mujja ku nsonga ya mujja emirundi gaja nga yagala bamukozese bamukube paka kufa bamukubire ebifaananyi babimusindikire mukitegeera so kati abakazi bannange kale kasita munnaye ensi eno katonda yatuwa bulamu nakufa buli muntu amala naafa tetubaziika ono gwose mu 2026 gwejja kufa mu 2028 naye nabwe tujja kuziika Bannabya kisiru maani. Bye.